Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omukwano wasuze otya eyo? Nebaza Mukama kubanga akyakukuumye. Si bangi nti bafunye omukisa ogulaba enkya ya leero. Eggo nagambye nti Mukama akukuuma lwa nsonga. Oyinza okuba olina obubaka bw'olina okutwala eri omuntu omulala amutegeere naye alokolebwe, oba ng'ayagala naawe wennyini weeteeketeeke. So Mukama musabe akuyambe okutegeera ensonga lwaki oli mulamu olwaleero. Mukama atwadde omukisa era enkya ya leero mu nsulo ey'enkya okubaako kye tuyiga ate tugabane tutegeere Mukama kiki kyayagala tutegeere ate tumala okitegeera tutambule nga bwe kiri nga bwe kuli okwagala kwe. Weewaawo tugendagenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe eky'enkya ya leero. Ninga tunaba kugenda maaso nakyo tugenda kusooka tutendereze Mukama ate tumala okutendereza mu luyimba lwaffe 182 tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekya leero. Munsi y'abalunule eri y'ekibuga Mukama kye yazimba eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo bisiga teri nakula kufa kuba teri kiro. Emiryango gya lulu mu kibuga ekyo, enguudo zonna zaabu eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo bisiga teri nakula kufa kuba teri kiro. Nzigite zigalwenga mu kibuga ekyo, teri kubala myaka eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo bisiga teri nakula kufa kuba teri kiro. Njuba teyetaagibwa mu kibuga ekyo, Yesu musana gwakyo eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo bisiga teri nakula kufa kuba teri kiro. Weewaawo Mukama tumwebaza olw'okutujjukiza mu kuyita mu luyimba olwo nti teri nnaku nakukaaba, teri kufa, wabula Yesu tugenda kubeera naye. Katuwombeke tusabe. Mukama Katonda waffe weebale kubanga otujjukiza ebigambo ebirungi bwe biti. Tugenda okuyiga ekigambo kyo enkya ya leero.
yogera naffe otulungamye oluteeketeeke olwakako obugenda kujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Weewaawo omuntu wa Mukama Muyinza Edison Kizza Shema, nze ndi maaso go nate enkyayalira okuweereza nga nviira ddala mu Kabulengwa Sabbath School ate wansi wa Kampala Central Church. Weewaawo ndi muweereza mu kitongole ekyo eky'abaana ate era nkyeyagaliramu. Mukama ampadde omukisa, mwebaza. Olwaleero Mukama alina ekyokuyiga kyaleese eky'omuwendo ennyo nnyini ddala. Kiriko omuntu okugamba ekiseera eky'okubonaabona kwa Yakobo. Ekiseera eky'okubonaabona kwa Yakobo. Weewaawo olunyiriri lwaffe tugenda tujja mu Yeremiya essula 3 olunyiriri olw'omusanvu. Yeremiya 3:7. Bayibuli egamba, woowe kubanga olunaku olwo lukulu so tewali lulwenkana. Kyekiseera kya Yakobo, kyekiseera Yakobo mwalabira ennaku, naye alirokoka mu zo. Woowe kubanga olunaku olwo lukulu so tewali lulwenkana. Kyekiseera Yakobo mwalabira ennaku, naye alirokoka mu zo. Mukama Katonda waffe atuweeredde ekyokuyiga ekyaleero. Ekiseera kya Yakobo, ekiseera ekyokubonaabona kwa Yakobo. Yakobo y'ani? Kiseera ki ekyokubonaabona ekyogerwako wano? Era kyabaawo ddi? Era kiki ekyakireetera okuba nga kibaawo? Era nsonga ki eyo tugenda biraba? Ate kitukwatiraako wa? Kitugasizaawa? Ebyo byonna bye tugenda okulaba mu kyogera kyaffe kino ekyenkya eyaleero. Weewaawo Nabbi Danyeri ayogera ku kiseera ekyokubonaabona ekiseera eky'ekisanga kiweddeko. Era waliba ekiseera ekyokunakuwaliramu ekitabangawo kasookedde wabaawo ggwanga okutuusa ku biro ebyo. Danyeri essula 12 olunyiriri olusooka. Ne Yesu ayogera ku kiseera ekyo mu Maako 13:19. Weewaawo ennaku eribeerawo mu kiseera ekyo oluvannyuma erikosa abatuukirivu era n'abagaanye okwenenya. Erikosa abatuukirivu era n'abagaanye okwenenya. Weewaawo kiseera ekyokunakuwaliramu ekitabangawo kasookedde wabeerawo ggwanga, n'okutuusa ku biro ebyo, n'okutuusa ku nnaku ez'okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti ekiseera ekyo kigenda kubeera kizibu. N'agamba nti singa tekyasalibwako tewandibadde n'omu alokolebwa. Alina omubiri. Olina omubiri muganda wange, Mukristaayo munnange, gy'oli eyo. Agambye nti singa tekyasalibwako tewali yandisobodde kuwona. Ekiseera ekyo ekyokunakuwaliramu ekitabeerangawo kasookedde wabeerawo ggwanga. Jacob's time of trouble. Naye agambye ekisinza okuba nga kisanyusa olunyiriri lwaffe olw'okujjukira kanduddemu, woowe kubanga olunaku olwo lukulu so tewali lulwenkana. Kyekiseera Yakobo mwalabira ennaku. Amaliriza agamba naye alirokoka mu zo, but he shall be saved out of it. Mukama Katonda waffe alina ekisa kingi, alina ensonga lwaki ateekawo akaseera kano. Nabbi Yeremiya ageraganya ekiseera ekyo n'ekiro ekyokulaba ennaku n'okubonabona kwa Yakobo bwe yalwana ng'asaba okulokoka okuva mu busungu bwa Esawu eri agenda gy'ali n'abasajja balwanyi 4. Weewaawo Yakobo yasigala yekka ne Katonda okwatula ekibi kye amulaga okwenenya kwe era ateke mu nkola endagaano gye yali yakola naye emyaka 2 egiyise e Beseri. Tujjukira bulungi Yakobo
we yali adduse waka ng'ate atidde olw'okubanga yali amaze okubba omukisa gwa muganda we, yatuuka e Beseri ne yeebaka. Kati mu kwebaka okwo kyava aloota ng'alaba eddaala kuliko bamalayika bambuka we bakirira, n'agamba Mukama nga wakisa, nga kwegamba waggulu waliyo entebe nga malayika bakira we baweereza we bakira we bambuka, n'agamba yes, enkolagana yaffe. Naye Katonda kyava azimba ekyoto mu kifo kyekimu. Kati batugamba endagaano eyo gyali akuze ne Katonda nti agenda kubeera nga awaayo ebimu ku bibye ebitundu bye 10 n'ebirabo. Kaakati ng'alina okuba ng'aginyweza wano mu kaseera ako ng'ali yekka bwogu wa Namunigina. Akaseera ako kaali kazibu. Akaseera ako ng'ali ne Katonda bali babiri bokka. Afunayo akaseera muganda wange, n'ofuna akaseera gwe ne Katonda wo ne mwogerako mwekka. N'ofuna akaseera gwe ne Katonda wo ne mudda ne munyumya. Yakobo mu kaseera kano ng'agenda kugasimbagana ne muganda we Esawu gwe yali atidde, yali ajja mu maaso ge n'abasajja be abalwanyi 400, 400 men of war, soldiers with horses. Kakati ng'agenda kugasimbagana n'omusajja afaanako bw'atyo, ng'akimanyi bulungi we ngasimbagana n'ensinzikana n'omusajja ono sigenda kuwona. Jjukira yali amaze okuba nga amukolako omusango. Kaakati ali mu kaseera kano yekka bwa Namunigina ne Katonda. Agambye nti yalyatula ekibi kye. Oyatula ekibi kyo maaso ga Mukama Katonda, oba okibikkirira, oba obeera okuwa excuse, obikakaka osigako akazigo weebuzaabuza. Agambye Yakobo yayatula ekibi kye n'alaga okwenenya kwe, ng'ayagala kuba ng'ateeka mu nkola endagaano gye yakola ne Katonda e Beseri. Weewaawo ng'ali wakati mu kiro ekyo, bw'omu agenda mu maaso n'okusaba nga bw'akaba amaziga akutte ku kibegabega. Yakobo mu butanwa alaba gwe yayita omulabe we, atandika okulwana naye okuyita mu kiro kyonna. Kakati Yakobo ng'asaba nga yeegayirira nga bw'akaba amaziga, kye tuyita agonizing. Omuntu amukwata ku kibegabega, mu kulowooza okwamangu yagamba omulabe. Kubanga ebirowoozo by'alina mu kiseera ekyo byali birowoozo bya kutya. Ng'ali mu kaseera ak'okunyigizibwa, ng'ali mu kaseera ak'okusomozebwa, ng'ali mu kaseera akazibu ak'ennaku, ng'ali mu kaseera ak'okutya. Musajja ono Yakobo amukwatira ku kibegabega, agamba ani ankwata ku kibegabega? Mulabe wange azze ayagala kunsaanyaawo. Alwana naye basimbalaganye kyani kya Yakobo, kyani kya musajja, kyani kya Yakobo, kyani kya musajja. Ne basooka ne beenyoola nnyo, amukwata bamulwanyisa muzeeno ekiro kyonna. Yakobo ng'alwana n'omuntu oyo gw'atamanyi, agamba obulamu bwange nnina obutaasa leero, sikkiriza kufiira obulamu. Tulabye Yakobo nga yeenenya ekibi kye ng'akyatula maaso ga Katonda. Jjukira Katonda agamba mu kitabo ekya Yokaana ekisooka 9 nti twatula ebibi byaffe yeewa amaziba era omwesigwa omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe ate n'okutunaazaako ebitali bya butuukirivu byonna. Kakati Yakobo amaze okwatula,
amaze okusaba akaabya amaziga yenenyeza ayogedde yegayiridde. Kaakati omusajja mukwata ku kibegabega alwanye naye zimbalaganya beevulungudde bagiza mu kkuto kiro kyonna nga bambalagana n'omusajja ono gw'ataategeera gwe yali ayita omulabe. Kaakati emmambya nga etandise okusala omuntu gw'ataategeera amukuba n'amusanyalaza. Weewaawo yenna amaanyi nga gamuwedde amwesibako nga bw'amwegayirira omulabe we ono gw'ataategeera. Awo bwe yazuulira nti oyo yali Yesu. Weewaawo malayika ow'endagaano oluvannyuma eyamusonyiwa n'akyusa obuzaalirwanwa bwe n'okumuwa omukisa. Amiina. Weewaawo omusajja ono ng'amaze okugasimbagana beeryodde kiro kiranga bakisudde emmambya ng'evaayo amukuba ekisanyalaza. Mu Kurana tukiyita knockout. Knockout gye mukuba teyamutta naye yali emukola ki? Emumalamu amaanyi. Nti n'amukwata eggumba ery'omukinywa. Bayibuli etuluga mu lubereberye wali. Kati Yakobo n'agamba nedda. Omuntu ono wadde nga nkubye wadde nga nsanyalaza simuta. Yakobo n'anyweza nga weegayirira omulabe we gwe yali tategedde gwe yali tamumanyi n'amwegayirira. N'amugamba sikuta okuggyako ng'ompadde omukisa. Sikuta. Mukama wali osabyeko ne wali olwanyeko olutalo olwo. Agamba nti mu kwetegereza agenda okulaba nti ono yali Yesu. Malayika ow'endagaano kyava asooka n'amusonyiwa. Wamala okumusonyiwa n'akyusa obuzaalirwanwa bwe alyoka amuwe omukisa. Weewaawo ekibi nga tukirimu tetusobola kufuna mukisa gwa Mukama. Kyovula Mukama nga n'akufuula ow'enjawulo, n'akufuula ow'amaanyi, nga n'abako kyakkolera alina osooka n'akuggyamu ekyo ekiremesa amaanyi ge okukola mu bulamu bwe nga kyekibi. Weewaawo ekibi nga kyakwefundiririza kisobola okumalako emirembe, kisobola okuleetera obulamu bwe okuba nga tebweyagala, kisobola okuleetera obulamu bwe okuba nga bulamu obutali obulamu obw'omulembe. Kibi. Kaakati omusajja ono asonyiibwa ekibi kye. Mukama amala okumuggyamu ekyo amala okumuwa amaanyi amusonyiye ekibi amunaazizzaako butali butuukirivu. Kati asaanira amukyusa obuzaalirwanwa bwe, kubanga obuzaalirwanwa bwe nabwo bwa kibi. He changes him. Namugamba nedda, toddengamu kuyitibwa Yakobo. Oyitibwa Isirayiri kubanga olabye omukisa amaaso ga Mukama. Mukama amusonyiwa ekibi kye, wamala omuggyako ekibi kye amukyusa obuzaalirwanwa bwe alyoka abeere nga ali fit for the blessing. Mukama nga tanakuwa mukisa yeetaaga okusooka okuggyako ekyo ekigenda okuziiza emikisa gye okujja gy'oli oba gwe okugiraba nga kyekibi. Our nature, he first changes his nature, forgives his sin and changes his nature. Asonyiwa ekibi kye n'akyusa obuzaalirwanwa bwe. Tumanyi wano mu Buganda nti erinnya lye bakutuuma liditamininga ekika kyo. Kaakati Yakobo ekika kye bakikyusa olw'erinnya. Yali Yakobo omunyazi afuuka Isirayiri aweereddwa omukisa. Isirayiri omulonde wa Katonda. Isirayiri eggwanga eddonde.
abadde mubbi amukyusizza, abadde omunyazi amukyusizza, naye Mukama akyasobola okukyusa. Muganda wange nawe mwanyinaze nsaba olowooze ku bigambo bino. Waliwo tuteeka akaseera n'otula wansi ng'oli wekka gwe ne Katonda wo, nga tewali agambye nti genda osabe, nga tewali akuyise, nga tewali akulagidde, n'otula ne Katonda wo n'osaba. Waliwo tuddekaawo, waliwo ofunyeeko akaseera n'ogenda mu kasenge, n'ogenda somewhere n'osaba n'okaaba for the problems you pass through, for the difficulties you face, for the challenges you pass through. Waliwo osabyeko n'ogamba Mukama, you agonize. Tukiyita agonizing. Yesu Kristo naye yasaba. Nga akaseera ako ak'okufa katuuse, agenda okusaba mu lusuku e Gesusemaani. Twakirabye mu wiiki ewedde nti amaziga mu lusuku e Gesusemaani ng'agenze ne basajja bano ba Yokaana, Peetero ne Yakobo, abasanga be basaga abasajjamu nga tebategeera makulu. Gwe muganda wange alya otegeera amakulu g'okusaba. Omusajja ono Yakobo kyamuleeta okweyawula ku famire ye. Yalina famire nga nene, ng'alina abakyala babiri, ng'alina ensolo, ng'alina abaddu, eyo yonna ng'alina okubyeyawulako n'afuna akaseera akakeeyeka ak'okusaba. Weetaaga muganda wange nawe mwanyinaze okufuna akaseera ng'oli wekka osabe Katonda, oyogere naye, omubulire by'oyitamu, omulage. Bayibuli egamba praying is not making God it's not making known to God who we are. Sedumanyisa Katonda ki kye tuli, akimanyi, but to make God known to us kituyamba okutegeera Katonda. It does not bring God from heaven down to us, but it takes us up to heaven. Tekireeta Katonda kukka wansi wano nekireetera ffe okubanga tusitulibwa ogenda eri ye. Yes. Is the opening of the heart to God as to a friend. Okusaba kugulawo omutima gwo eri Katonda nga eri mukwano gwo. Agamba naffe kino kye kiseera okweteekerateekera okufuna obuwanguzi mu kiseera ekyokulaba ennaku ekikomererayo. Kye kiseera kino tweteeketeeke. Ekiseera kino kye tusemberedde omuli okunyigirizibwa n'okulumwa. Kyetaagisa omuntu okuba n'okukkiriza okuyinza okugumiikiriza ebikooyesa, ebirwiisa n'okulumwa enjala. Okukkiriza okutayinza kuddirira. Weewaawo era abo bonna abanaakwata ku bisuubizo bya Katonda nga Yakobo era ne bafuba n'okugumiikiriza nga bwe yakola, bajja kuwangula nga naye bwe yawangula. Weewaawo abo bonna abanaasobola okugumiikiriza nga Yakobo n'okukwata ku bisuubizo bya Katonda nabo bajja kubanga bawangula. Weewaawo mu kugezebwa kwaffe kuno okutono tuliyinza obutafuna byakuddibwamu byonna ku ebyo bye tusaba era n'okusuubira okuva eri Mukama, naye okukkiriza kwaffe okwangu kwe tulina ku kigambo kye kuteekateeka okuwangula ekiro eky'enzikiza era eky'entiisa ng'ekya Yakobo nga kizze. Weewaawo si bwe ofukamira okusaba nti nga w'oyogedde, nga w'osabye, wadde ng'olina okukkiriza nti Mukama wagenda okukola. Nedda. Naye agambye nti okugumiikiriza okwo n'okukkiriza okwo okutuleetera okuba nga tukula mu kukkiriza, ne tukula nsobola n'okuba nga tuwangula akaseera ako, tuba tweteekateeka
Mukama atuteekateeka nti abavuzi b'emmotoka balina ekigambo kyebasinga okukozesa nti best drivers are not made on straight roads. Omuvuzi omulungi takolebwa oba tasobola mufunira ku luguudo luli straight olutali mu binnya, naye bamutegera mu luguudo lw'ebinnya nnyo, oluguudo lulimu amakoonakona, awo manyire omuvuzi omulungi. Yes, abavuzi b'amaato bo bagamba oba abasaabaze b'oku nnyanja nti best pilots are not made in good weather. Nti omugoba w'eryato mulungi talabibwa mu budde bulungi, alabibwa mu storm, omuyaga nga guzze nga gukuba eryato nga gulizze nga gulizze eri, awo omanyira nti ono muvuzi. Yes. And kyekimu, gold is refined out of fire. Nti gold yagezesebwa okuyita mu muliro. Gold okufuuka gold nga li pure ayisibwa mu muliro n'asooka n'ayokyebwa n'alongoosebwa okuyita mu muliro. Mugange ne mwannyinaze, ebigambo bino Mukama bituleetedde nkyayo, bituteeketeeke. Tuli mu kaseera kanako, Jacob's time of trouble, akaseera kana ak'enkomerero. Tugenda kusomozebwa, si babi si balungi, abatali batuukirivu bagenda funa okubonerezebwa, n'abatuukirivu bagenda kuyita mu kaseera akatono. Bayibuli egambye akaseera akatono, akaseera akatono, akaseera ako ak'okugezesebwa, akaseera ako ak'okubonaabona akatono, kaseera katono. Ogenda kuwangula. Mukama ali wamu naawe. Mukama yeeteeseteese okutambula naawe singa onakkiriza okutambula naye. Kyava agamba katwesiga ebisuubizo bye ebitukuvu leero, totya. Wuliriza wagamba mu Isaaya 3:1-2, totya kubanga nnaakununula, naakuyita erinnya lyo. Totya kubanga nakununula, nakuyita erinnya lyo, oli wange. Bw'onooyitanga mu mazzi naabeeranga naawe, ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Weewaawo totya. Totya by'ogenda okuyitamu, totya bigenda kunyigiriza, totya kintu kyonna, wabula Mukama ali wamu naawe. Mukama atambula naawe. Mukama akwagala. Katwembeke tusabe. Mukama Katonda waffe, weebale akaseera ak'okunyigirizibwa. Ogambye nti kagenda kubeera akaseera katabeerangawo, kasookedde wabeerangawo ggwanga, naye ogambye nti Yakobo alirokolebwa. Weewaawo tukkiriza nti tugenda kulokolebwa. Ogambye nti tetutya kubanga watununula, watuyita erinnya lyaffe, era Mukama otumanyi, otwagala. Weebale Mukama. Nkusaba n'enkya ya leero Mukama nga tuzze maaso go, yogera naffe, tujjukize nti oli wamu naffe. Tugenda kutandika olunaku nga tugenda okukola emirimu gyaffe, tukulembere ate era Mukama tuzzibwe bujje, essuubi lyaffe libeere mu ggwe, tusobole okuwangula. Weebale kubanga otuwulidde ate era n'okulanga okusaasira kuno n'okwagala kwebiri omusabye tuyita mu nnya Yesu Kristo omulokozi waffe, amiina. Weewaawo muganda we nawe mwannyinaze, saba Mukama akukuume ng'ojjukira nti totya by'ogenda okubonyaabonyezebwa kubanga ali wamu naawe. Olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.